abawagizi ba Alien Skin batandise campaign ya We Want Justice. Baagala justice ku bintu Palaso bye yakolewa batandise campaign. Script yo kitegedde kye nagamba abantu wano. Nembaganti tebasobola kuleka Palaso agende ba. Kati Alien bo bagenda kiiseeri. Mumateeka. Tebagenda kiise eno nti yeye complainant. Abantu nanga akasuku galiye biki. Kale katulinde. Kikyatambula nkwaniriza kwenye mukwano gwange yonna gyosinza okuba nga otuuliza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Twafunyemu okutawaanyizibwa eddoboozi si ddungi twalwadderaddemu naye ojja kuba nga tukuweerezaawo ate nammwe mwebale tugumiikirizamu emikwano gyange abali eyo abali ku UG Updates TV. Habula gwagala otweyongako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyongako gwe mukwano gwange ali eyo. Twali tulaba olutalo lwa Alien Skin wano ne Palaso. Alien Skin twamutunuulira ng'akola ebintu ng'agenda mu maaso n'okuvoola bannayuganda bawagizi nga bayisaamu amaaso buli kintu kiyeekolanga buli kimu mwakimanya. Naye njagala mbategeeze newankubadde bategese okwekalakaasa Fangoni Forest mbu bagenda kumaakinga nga beekalakaasa bagenda ku kitebe ku CID headquarters mbu okusobola okulaba nga babanja obwenkanya bwabwe ku bintu ebyayonoonebwa ne Palaso. Singa Palaso teyavaayo singa kino nkiddamu singa Palaso teyavaayo kwonoona bintu bya Alien Skin singa Alien Skin akyalina effujjo lira lyayina ekyaleetawo ekkomo ku ddalu lya Alien Skin ye Palaso kumulumba we na kwonoona bintu bye. Ekyo kyamutegeeza kyamusindikira obubaka nti omuntu mu nsi n'obeera oli otya olina okwetoowaza olina okugonda. Oba okitegeera ekyo ne poliisi okusirika n'etavaayo kisika nti no baali basiru awula banoonya engeri ensonga gye bayinza ogihandulingamu. Kati mmwe temulowooza nti nno mmwe abalinayo omusango ne Palaso oba abantu bangi abaali basobola obbagulako emisango nabo baasirika ovuici abammwe mwabatwalira na bulamu. So ensonga gye bagamba ey'okuvaayo okwekalakaasa olw'okuba baali basuubira nti gavumenti egenda vaayo bafujjirira obusimbi basobole okuba nga bakanisa obumuloka bwabwe sinakindi n'obakolera mu replacements ekyo gavumenti kyetaakola. Kati balaba kabatuddemu batandise okubanja sente ezikola ebimoloka tebaziina. Kati kino kyenjagala otegeere nga ggwe munnayuganda omuyimbi yenna ali eyo okola byokola naye ng'ensi ekulaba. Nabagamba talenti yo ejja kuyamba okutuusa mu kifo kyonna ky'oyagala naye kijja okukuumirayo ze characters ekijja okujjayo ze characters. Kati so olina okumaintaininga characters zo nga ziri mu bantu nga zifiitinga buli wamu. Nali ebyo ebyokunywa enjaga ne munywa buwalagi ne mubajjako ne mutandika otulaba abantu ng'ebitagasa ate nga be bafaanizi bammwe ekintu ekyo kikyamu. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV gweyagala otweyongako kukkirira wansi kona mu kigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyongako. Banaye mbagaliza weekend ennungi mweraba.